Kooti yaffe ey'amagye eya Division Court Martial olunaku olwaleero etudde wano Kakiri okuwuliriza emisango eya Ssentongo Adams bwe twasanga alina ebintu eby'amagye nga uniforms, pips oba ranks, engato, efaanane nga yambadde uniform z'amagye n'ebintu bingi eby'amagye nga number plate. Kati olunaku olwaleero kooti etudde wano ng'ekulemberwa chairman wa court bamuyita Kano Mugenyi. Kati lawyer wa Ssentongo asabye ba joining court basooke bagende basome bulungi betegereze bastadinge file ya Ssentongo. Asabye nga weeks 2 ate bajja kuba nga bakomawo nga weeks 2 nga ziweddeko. Okusooka last time bamukwata Ssentongo yakkiriza, yali remorseful, nakkiriza n'agamba ebintu mbadde nabyo siri musirikale, naye olwaleero ate bamusemedde emisango n'addamu n'ayegaana n'agamba nze emisango emusomye si ntuufu. Naye kati ffe nga UPDF tukkiriza mu the rule of law, oyita mu legal process okutuuka ku ssaawa esembayo, kubanga UPDF erina witnesses, abalala baamulako nga abyambadde, abalala ba civilians abyali ng'agezako okutulugunya mu nsonga z'amataka naye nga yambadde uniform z'amagye. Kati our lawyers bajja kugenda mu maaso nga balaba nga bamupiininga kubanga ebintu abadde nabyo. Naye njaga okusooka okutuusa okulabula oba okukwestioninga abantu abali eyo naye nga balina ebyambalo by'amagye kibanga kimenya amateeka, kubanga omusango gwaliko kati Ssentongo unlawful possession of military stores contrary to section 158 of UPDF Act chapter 330. Kati gwomusango gwaliko singa tusanga oli civilian naye toli musirikale ate ng'olina ebintu by'abasirikale kibanga kimenya amateeka oba ng'okkirizibwa okukusimba oba okukutwala mu kooti z'amagye. Ate mu abakulembeze n'abantu ba bulijjo abamu bitundu etubagamba singa mulaba omuntu mu kitundu kyammwe ayeyite kyatali alina ebyambalo by'amagye, tuukira abakulembeze, tuukira poliisi, tuukira amagye mu bitundu byammwe, kubanga ennaku ennyingi bano abantu bakolesa ebyambalo byaffe okugenda eri ate ne bakola ebintu ebikyamu. Ekirala, Ssentongo alina abantu abalala abamulumiriza abyali nga atiisatiisa, abyabbako ettaka, yabbako za motoka. Mbadde mbagamba abo abalina emisango erimu wa civil nga si amagye bagende mu poliisi, bagende mu courts eza civilians kyezigenda kubayamba. Naye wano Ssentongo tumulina ku misango ey'okubeera n'ebintu eby'amagye ekimenya amateeka g'amagye. Naye emisango yakola endala eri civil bagende mu kooti za civilians we bagenda kufuna justice. Afande tufuneyo oluzungu. Oyenda Olungereza. Olungereza? Okutuuka wano gw'otayagala awulire ku nsonga zo. No objection. No objection. Now listen, Division Court Martial, first division holding at Kachiri today. Judge Akawaayiro k'etteeka lya UPDF akawaayiro 158 akasooka n'akookubiri kya ak'ekitabo kya UPDF Act. Bino nno bye bikwata ku musango ogwo ogwokubiri nti gwe omuntu wa bulijjo Ssentongo Adams nga ennaku z'omwezi 28 mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omwaka 2024 ku ssaawa nga 4
ez'okumakya bwe wali eggayaaza mu zooni ba Kyaddondo mu disitulikiti y'e Wakiso wasangibwa nga oyina ebintu bino wammanga mu bukyamu: epeya 3 ez'obukampa wandiziise stocks eza UPDF, wasangibwa ne t-shirt emu eya kiragala nga nayo ya UPDF, n'osangibwa n'akakofiira nga nako ka UPDF, n'ekifaananyi ekiwange obulungi nga kya Ssentongo John Adams, nga weenaanise onekaanekanye mu kyambalo ky'amagye ekijjudde obulungi, otaddeko n'ekitiibwa eky'eddaala erya Lieutenant Colonel. Wamu nno awo wali ne mukyalawo mu kifaananyi ekyo ayitibwa Namaganda Carol. Musango guno prosecutor yawandiise bino era n'asayininga, chairman n'ateekako omukono gwe. Dondo mu disitulikiti y'e Wakiso, ng'era osobola bulungi okuvunaanibwa mu mateeka agafuga amagye mu katundu 117 akatundu H akatundu akokubiri aka ekitabo kya UPDF Act chapter 300 bisatu asatu, era ovunaanibwa bwoti. At around 1000 hours, while at Gayaza B, Kyaddondo Wakiso district, was found unlawfully possessing 3 pairs of Army UPDF stockings, UPDF green t-shirt, cap, and portrait of Ssentongo John Adams, dressed in full army attire with pips of Lieutenant Colonel with Namaganda Carol, his wife. Signed Officer Preferring Charges, signed Chairman First PCM. Akawaayiro k'etteeka lya UPDF akawaayiro 158 akasooka n'akokubiri kya ak'ekitabo kya UPDF Act. Bino nno bye bikwata ku musango ogwo ogwokubiri nti gwe omuntu wa bulijjo Ssentongo Adams nga ennaku z'omwezi 28 mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omwaka 2024 ku ssaawa nga 4 ez'okumakya bwe wali eggayaaza mu zooni ba Kyaddondo mu disitulikiti y'e Wakiso wasangibwa nga oyina ebintu bino wammanga mu bukyamu: epeya 3 ez'obukampa wandiziise stocks eza UPDF, wasangibwa ne t-shirt emu eya kiragala nga nayo ya UPDF, n'osangibwa n'akakofiira nga nako ka UPDF, n'ekifaananyi ekiwange obulungi nga kya Ssentongo John Adams, nga weenaanise onekaanekanye mu kyambalo ky'amagye ekijjudde obulungi, otaddeko n'ekitiibwa eky'eddaala erya Lieutenant Colonel. Wamu nno awo wali ne mukyalawo mu kifaananyi ekyo ayitibwa Namaganda Carol.
musango guno prosecutor yawandiise bino era n'asayininga, chairman n'ateekako omukono gwe. True or they are false? Misango egyo mituufu oba gya bulimba? Gya bulimba, Mr. Chairman. Not true. Again, it's not clean. It's known of courts all over the world that once perhaps one is not ready to proceed in this circumstance because we are new in this matter, the court can actually be given a time period of 2 weeks for us to proceed in the matter. But I think in the interest of justice, we shall adjourn. We don't have choice regulating. Don't have any excuses next time. It's adjourned to it is an appropriate date. Yeah. Okay, two weeks granted. We shall communicate to you. Much obliged. If there is any change, we shall. So this matter is adjourned to a period of 2 weeks from now, and further remanded. Satan will continue being remanded at Chitaria Government Prison. We so order. Kooti yaffe ey'amagye eya Division Court Martial olunaku olwaleero etudde wano Kakiri okuwuliriza emisango eya Ssentongo Adams we twasanga ayina ebintu eby'amagye nga uniforms, pips oba ranks, engato, efaanane nga yambadde uniform z'amagye n'ebintu bingi eby'amagye nga number plate. Kati olunaku olwaleero kooti etudde wano ng'ekulemberwa chairman wa court bamuyita Kano Mugenyi. Kati lawyer wa Ssentongo asabye badjoining court basooke bagende basome bulungi betegereze bastadinge file ya Ssentongo. Asabye nga weeks 2 ate bajja kuba nga bakomawo nga weeks 2 nga ziweddeko. Okusooka last time bamukwata Ssentongo yakkiriza, yali remorseful n'akkiriza n'agamba ebintu mbadde nabyo siri musirikale, naye olwaleero ate bamusemedde emisango n'addamu n'ayegaana n'agamba nze emisango emusomye si ntuufu. Naye kati ffe nga UPDF tukkiriza mu the rule of law, oyita mu legal process okutuuka ku ssaawa esembayo, kubanga UPDF erina witnesses, abalala baamulako ng'abyambadde, abalala ba civilians abyali ng'agezako okutulugunya mu nsonga z'amataka naye nga yambadde uniform z'amagye. Kati our lawyers bajja genda mu maaso nga balaba nga bamupiininga kubanga ebintu abadde nabyo. Naye njaga okusooka okutuusa okulabula oba okukwestioninga abantu abali eyo naye nga balina ebyambalo by'amagye kibanga kimenya mateeka, kubanga omusango gwaliko kati Ssentongo unlawful possession of military stores contrary to section 158 of UPDF Act chapter 330. Kati gwomusango gwaliko singa tusanga oli civilian naye toli musirikale ate ng'olina ebintu by'abasirikale kibanga kimenya mateeka oba ng'okkirizibwa okukusimba oba okukutwala mu kooti z'amagye. Ate mu abakulembeze n'abantu ba bulijjo ab'omu bitundu ebyo tubagamba singa mulawo omuntu mu kitundu kyammwe ayeeyita ekyatali
alina ebyambalo by'amagye, tuukira abakulembeze, tuukira poliisi, tuukira amagye mu bitundu byammwe, kubanga ennaku ennyingi bano abantu bakolesa ebyambalo byaffe okugenda eri ate ne bakola ebintu ebikyamu. Ekirala, Ssentongo alina abantu abalala abamulumiriza, abyali ng'atiisatiisa, abyabbako ettaka, yabbako za motoka. Mbadde mbagamba abo abalina emisango erimu wa civil nga si y'amagye bagende mu poliisi, bagende mu courts eza civilians kyezigenda kubayamba. Naye wano Ssentongo tumulina ku musango ey'okubeera n'ebintu eby'amagye, ekimenya amateeka g'amagye. Naye emisango yakola endala eri civil, bagende mu kooti za civilians we bagenda kufuna justice. Afande tufuneyo oluzungu. Oyenda Olungereza. Olungereza